Akakiiko ka ssetteesezo wa Uganda akalondoola ebitongole bya gavumenti aka cosase kasazeewo kasinkane omukubiriza wa ssetteesezo okumalawo okusika omuguwa wakati wa nnyini ntebe w'akakiiko aka cosase Joel Senyonyi ne sipiika Anita Among. Bamemba b'akakiiko kano basinkanye olunaku lw'eggulo okulaba ekiddako oluvannyuma lwa sipiika Anita Among okutegeeza gye buvuddeko mu kugugumbula kwe nti akakiiko kano emirimu gyako kagikola mu ngeri ya kigayaavu era kalemereddwa okufulumya alipoota ezijja entongole ku nsimbi ezizze zibasaasaanyizibwako. Ensonda zitegeezezza nti ebigambo bya sipiika Anita Among eri nnyini ntebe w'akakiiko ka cosase Joel Senyonyi byewuunyisizza nnyo bammemba nga bagamba nti waliwo n'obukiiko obulala ng'obwa paalamenti ng'akakulemberwa omubaka Betty Nambooze bakireke tusuubira Nalwoga aka Government Assurance Committee obutayanjula nga kalipoota yadde n'emu bweti eri paalamenti naye nga ekyewuunyisa sipiika bo taboogerako yadde ekigambo ekimu. Ensonda zitegeezezza nti nnyini ntebe w'akakiiko ka cosase Joel Senyonyi yakkiriza okukyusa mu ngeri gy'abadde akolamu emirimu gye mu kakiiko okwewala okuteekawo embeera ey'okusika omuguwa wakati we ne sipiika Among ku nsonga ezitali zimu. Ensonda era zitegeezezza nti bammemba basazizzaamu enteekateeka ey'okujja obwesige mu nnyini ntebe w'akakiiko kaabwe kano Joel Senyonyi oluvannyuma lw'okukkiriza okukyusa mu nkola y'emirimu n'okuttaanya ku ngeri entuufu gye balina okutambuzaamu ebintu. Minisitule ya Kampala eragidde omubalirizi owa gavumenti Valuwa okubalirira ettaka ly'omugagga Bosco Muwonge erisangibwa mu Kisenyi gavumenti nti esobole okulisasulira abatembeeyi balikolereko wakati mu kuwakanyizibwa okuva ewa Lord Mayor owa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ng'agamba nti ensonga z'ettaka eryo zandifuukira ekibuga balwejiira ng'ensimbi egula muwogo. Waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi wakati wa Lord Mayor n'oludda olw'ebyekikugu mu KCCA ku ttaka lino erya Nnaggagga Bosco Muwonge yo KCCA egamba nti omugagga yabasaba ensimbi obuwumbi 370 naye nga kino Lord Mayor Erias Lukwago akiwakanya nnyo. Bino ebijjidde nga gavumenti ya Uganda yakamala okusaba Nnaggagga Bosco Muwonge ayongezeyo ekiseera kye yawa abatembeeyi okukolerako ku ttaka lino eriweza yiika 10 emyezi emirala 4. Wabula minisita wa Kampala Jati Nabbengo Minsa Kabanda yabuulira Kyabasa gye buvuddeko nti tewali ttaka lye basazeewo okugula era basabye abantu bonna abalina ettaka mu division ezikola Kampala basseemu okusaba kwabwe mu butongole gavumenti esalewo engeri gyenegula ettaka lino eri abatembeeyi. Kyokka minisita Minsa Kabanda ategeezezza CBS enkya ya leero nti abantu abasukka mu 10 be bataddemu okusaba kwabwe era balagidde omubalirizi wa gavumenti Valuwa abalirire we bagenda okugulira abatembeeyi okusinziira ku nsonga ezirina okugobererwa. Kuba omukulembeze yatugamba nti tugenda kugula ettaka buli division tujja kufunamu ettaka ly'akatale. Kati ne tugamba katugende nga tunoonya amataka ago agaweza acres 2 ekemu kitundu kubafale kaagala wantu wagaziko tusobola okuteeka obutale ku ssente entonotono era tukkiriza wamu nogga nti wali expensive naye kati abantu bangi batuwadde amataka ate ne Bosco yenye tugenda kufuna chance era etuula naye gavumenti Valuwa ajja kutuba nga ataadvayizinga ssente mmeka ze tulina okugula then tulabe oba tusookera. Minisita Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti ettaka baalifunye mu bitundu ebyenjawulo okuli Makerere, Kaleerwe, Nakawa ne Bwayiise era kaakano baakutwala ebifo byonna bye baafunye eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa abalambike ku kiddako. Osobola kumalaga bajjawo awalwa abantu kati kakaaga 5 okajjawo n'okatwala okatwala watataaganyizza so nno omusajja yakkiriza n'atwongezaayo omukulu netuyatumuweeraga naye nga bwetunoonya n'amataka amalala bonna division zonna tufunyeemu ettaka okulaga omukulembeze w'eggwanga naye manyi we tuba tukula tubakutowayo ettaka lya mulundi gumu wayo ettaka lya mirundi bingi ne banoonyerezaako binooleka bakolaki bakkiriza okuligula okusinziira. Wabula omuloodi meya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti ekigendererwa si kya kuteekako batembeeyi wabula alabira ddala nga malya nsimbi eri abantu abamu. Nti mulimu abagabana ensimbi mu bintu bino. Wabawulidde abantu abo nga bagamba nti emitwalo 4 egy'abantu abakolera ku nguudo bagenda kubagoba era mu bitundu ebimu batandise bagobanga mu Lubaga North n'ebitundu ebirala batandise okugoba emitwalo 4 bamenya bukiosiki bagoba abantu ttaka lya Bosco Muwonge ery'omu Kisenyi diru baagikutula dda ya buwumbi 370 eka nga bagibalidde
miliyoni $10 bwe buwumbi 37 eka 10 bino byonna byali mu makweka nsaamu ebyo baga nti baleeta valiwa simanya agenda kujja akeberebwa ati mulinde mbabuulire era mugenda kuwulira nga bagamba kati valiwa yagambye buli eka ya miliyoni $8 oba 9 era nga zikunukiriza mu 10. Ebyo nga bikyali awo akakiiko ak'ebyettaka mu Paalamenti kazikizudde nti akakiiko k'ebyettaka aka disitulikiti ey'e Kampala emyaka 2 egiyise tekalina lipoota yonna gye kaakola ekwata ku nsimbi ze kafuna n'engeri gye kazisaasaanyaamu. Vulugu ono yazuulibwa Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu alipoota ye ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-22 ekwata ku ntambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ya Uganda. Akakiiko k'ebyettaka kano aka Kampala District Land Board kasibwawo mu tteeka ery'ebyettaka okuddukanya ettaka ery'abannansi erimanyiddwa ng'erya gavumenti mu kibuga ekikulu Kampala ku lw'abannakibuga abakibeeramu. Wabula Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga yakizudde nti emyaka gy'ebyensimbi 2021-22 ne 2022-21 akakiiko kano tekalina lipoota yonna gye kaakola ekwata ku nsaasanya y'ensimbi n'ennyingiza y'ensimbi ekireetawo ebibuuzo nkumu ku ntambuza yaako ey'emirimu. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga mu mbeera y'emu akizudde nti akakiiko kano mu myaka gy'ebyensimbi egy'ebiri tekalina lipoota yonna gye kaakola ku ngeri gye katambuzaamu emirimu nga bwe kirambikiddwa mu mateeka. Era yakizudde nti akakiiko kano aka Kampala District Land Board tekalina muwandiisi omukulu nga yalina okuteekerateekera akakiiko ako. Mu mbeera eno Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yakizudde nti akakiiko k'ebyettaka kano ebiteesebwako ebiva mu nsisinkano z'akakiiko nga katudde tekabiwandiika era tebiriiwo. Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga era kinogaanyizza nti tewali nkolagana wakati w'akakiiko kano n'ebitongole ebya KCCA ebyenjawulo nga kye kimu ku bivaako vulugu w'ebyettaka mu Kampala. Alipoota ya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti era ennyonnyodde nti akakiiko alijesta etuukiridde y'ettaka lya gavumenti mu Kampala tekagirina. Yaafeesi ya Ssaabaminisita esindise ttiimu ey'abakugu mu disitulikiti ey'Essembabule n'ey'Ebukomansimbi okubalirira abantu abaafiiriddwa ebintu byabwe mu kibuyaga eyabadde ow'amaanyi eyasudde enju n'okwonoona emmere olunaku lw'eggulo n'abaleka nga bakaabattwawa nga ntulege. Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja Musafiri agambye nti abakugu baabwe bamaze okusindikibwa okutaasa abantu mu disitulikiti zino naddala abo abaakoseddwa nti era bagenda kusindika n'emmere okuyambako. Buvunaanyizibwa bwa ofiisi ya Prime Minister yatusinziira mu kitongole kya disaster preparedness tugenda okubaweerezaayo ku bisookerwako era bali mu mateekateeka twakitegedde era assessment team eri mu kkumi egenda kyomanyi olwaliro bajja kuba eyo njagala okubagumya nti babeere bagumu gavumenti yaffe efaayo ya NRM era tujja kubatuukako. Bino we bijjidde ng'ababaka ba Paalamenti okuva mu bitundu ebyakoseddwa bakeekubira enduulu eri yafeesi eya Ssaabaminisita okulaba engeri gavumenti gyetaasaamu abantu baabwe abaafiiriddwa ebyabwe ne basigalira kubonaabona ng'eyabbende ku musabo. Omubaka wa Mawogola South mu Paalamenti Goleti Namugga agambye nti mu kitundu kyakiikirira ebyalo 12 ababiriko tebamanyi na kigenda kuddako mu kiseera kino nga bali mu gwebusamigu n'emagaza. Omuyaga gwabakubye, emmere yafudde, ennyumba zaagudde, ebitundu ebikubye mwabiwulidde kyabadde Ssembabule, Bukomansimbi yakubiddwa, abalala batwalibwa Mataba. Kitegeeza nti gavumenti erina okuvaayo okulaba okuva ku district nga disaster preparedness plan ebeerawo. Abantu nga bakuba omuyaga gavumenti responding etya. Buli munnayuganda abadde akiraba nti buli otukuba omuyaga batuwa kawunga na bijanjaalo. Meanwhile ennyumba z'abantu zaagudde, abamu ennyaanya zaabwe misiri gyaweddewo, kati nga tubuuza nga response ku miyaga egikubya abantu ku bino ebigwa bitalaze ddala response yali badde ya mmere yokka nti tusaba obuyambi. Naye yes abantu bafiiriddwa emmere era emmere bwe bulamu. Naye twagala abantu nga bafunye emmere zino ennyumba ezaagudde wansi. Prime Minister akimanyi bulungi nti abantu bayambibwako n'amabaati, abantu bayambibwako ne seminti n'ebintu ebirala bulangiti ebintu by'okwebakako kuba mwakiraba ennyumba bwe zaagudde ebintu ne bituulibwako omuntu talinawo yeebaka.
Ate yo omubaka wa parliament omukyalo wa district y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo agambye nti abantu kye basinga okwetaaga zeweema bafune we basula mu kiseera kino. Naye nkubiriza abantu nga sinnagenda kusaba gavumenti abantu twongere okusimba emiti ate tetutema miti. Emiti tugireese abantu twongere okusimba emiti mu bibanja byaffe ate tusimba emiti gino egyaffe egyedde egyasookawo gye twalina. Naye era nkubira omulanga gavumenti essaawa eno amayumba gaagudde ennimiro zaayononese zonna ne muzira weewamu akyaliwo bitundu by'ensooloolo. Gavumenti eveeyo gye edduukirire abantu bano tukwatire wamu bafune ennyumba ezaagudde babafunireyo ku ttenti bagira ati beewogomakaawo nga bwe tulaba ekiddako ekyokukola batufunireyo ensigo kuba ebintu by'abantu ennimiro zonna zaayononese ebitooke biri ku ttaka. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai weddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kimenya mateeka omuntu okusaasaanya ebiwandiiko ebikwata ku muntu omulala nga tamuwadde lukusa nga munnamateeka omulangira Ivan Bwoweka kungulu bwa nnyonnyola. Kimenya mateeka okutwala okukuŋŋaanya ebintu ebifa ku muntu n'otalikuuma bulungi oba n'obisaasaanya ewatali nga tomuggyeko olukusa asobola okukuwaabira. Bwe kibeera nga kitongole kya gavumenti osobola okutwalayo okwemulugunya mu abo abakikulira oba n'obawaabira mu data protection office. Bw'abeera nga muntu wa bulijjo era osobola okumuvunaana mu ngeri y'emu oba n'omutwala mu kkooti. obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Tom Sekungu annyonnyola engeri omuntu atubidde mu birowoozo ali mu kwewunika oba ali mu kunakuwala gy'asobola okuva mu mbeera eno. Bw'oba oyagala okuyita mu mbeera enzibu katuga eya stress sooka ofune emmere gy'osinga okwagala gyegulire ogirye sooka weesonyiwa abalala bonna olya akamereko obeere musanyufu funa obudde oba oli mu kisenge kyo nga oteekako ka music gwenga wekka ozinire ddala olabe nga ozina n'akatuuyo kakukke bwe omale owandiike akameseji obubaka kapapula abwebuulirira obuli positive gy'oli katugambe oyinza okugamba yenze Dr. Tom embeera eno nja kugiyitamu n'okawandiika bw'oba onaaba kyebuulire nja kuyita mu mbeera eno bw'obeera mu ofiisi beera nga buli kaseera okasoma buli kaseera obeere nga wezzaamu amaanyi gwe kennyini weewala embeera ez'okunywa omwenge weewala embeera ez'okunywa sigala naye muli kola gwe ky'owulira ky'oyagala ku mutima gwo. Tutuuse mu munnansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Paalamenti ya Uganda ku lw'okusooka lwa sabbiiti eno yajja obwesige mu minisita omubeezi ow'ebyettaka n'ebizimbe Omumbeeda Pacis Namuganza ng'emulanga okugiyisaamu amaaso bwe yagaana okulabikako eri akakiiko ka paalamenti akakwasisa empisa okubaako by'annyonnyola ku mivuyo egyetobeka mu nsonga z'ettaka ly'e Naggulu nga yeerabidde nti kaami katono okanyoomera mitala wa mugga. Mu kanyoomero kaffe kano aka munnansi weeyogerere tukuleetedde endowooza z'Abannayuganda ku mulamwa guno era abateesa abayise ku kibanja kyaffe ekya Facebook CBS FM muteesezza bwe muti ku mulamwa guno. Senyonga Mustafa ogambye nti kino bannansi tekituyamba era singa kyakoleddwa mu mutima mulungi ababaka 6 ku buli 100 basaana kugibwamu bwesige. Afuswa Kakonge Mugeru ogambye nti kasita bonna b'NRM be bamanyi. Lukwata Isaac ogambye nti bano banoonya mugaati kubanga bakimanyi nti pulezidenti bwakkiriza bagenda kubayita babaweeyo ekisirisa abaana. Habati Dick Kaywa ogambye nti mwana wattu eno paalamenti ye 11 tuliginyumyako mu byafaayo kubanga kino
kye bakyakoze okuva lwe bayingira palamenti. Moses Luganda ogambye nti batandise okutetenkanya bwe banaagoba aba opposition mu lugezigezi. Lubega John ogambye nti palamenti yaffe ekyali nnafu kubanga ag'ennyanja aganene gaagirema kati esanyusa kirasi moneta. Maria Munnakidde ogambye nti bakoze bulungi osanga n'abalala banaalabira ku oyo wadde nga si be babadde balina okumuggyako. Nkwanga Mike ogambye nti kiiso kya mbuzi kubanga yabategeeza ani yamulagira okugabanya ettaka eryo. Adinani Mugango ogambye nti bbanja lya mwenge liggwa na mwenge. Kirangwa Ramadhani ogambye nti naye singa bafaayo bwe batyo ne ku babaka abali mu makomera. Senfuma Wire ogambye nti ku bizibu Uganda byerina musazeewo okudda mu ntalo ez'abantu ababiri ate ne mwerabira abaabalonda lwaki temujja bwesige embalamuzi abalina kyekubiira. Setyambatya ogambye nti palamenti nzaawo sibawaawo kabonero kubanga mwafuuse ba yes kale muswaza. Busulwa Francis ogambye nti bayagadde kutwerabiza mivuyo ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era tulowooza waliwo kye bayisaawo. Kibumba Nasa ogambye nti ndowooza eby'okuteesaako ebigasa eggwanga byaggwayo dda kati be bamanyi. Yoweri Muwoigi ogambye nti palamenti esaasirwa nnyo okuva lwe yava ku nsonga eziruma eggwanga nedda ku nsonga z'abantu obuntu. Habibu Mbogga nti kati sipiika wa palamenti buli anaamunenyaako ku ntambuza ey'emirimu anaamugobanga bugobi. Abateesa abalala okuli Kimbugwe Julius Jules, Kikomeko Dani, Sentongo Sadiki, Atlas Davu, Noah Sendagire, Semyalo Vincent, Kaketo Roni, Kanyike Franka, Musuza Joseph n'abalala bangi. Endowooza zammwe nammwe tuzirabye mwebale nnyo. Babateesa abayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp ku 0703 275 258 muteeseza bwe mutima loboozi gammwe. Kyagulanyi w'e Masaka kirungi ddala olw'ensonga nti palamenti yalaze nti ekolera awamu senga bwetyo bw'ekolera awamu ne ku nsonga ezisiba bannayuganda senga eggwanga lyaffe ddiri ku mutendera okusingako wano weeriri. Alex Kusawuni ekirekabbira nze ndabira ddala nga bali ku byabwe bwe baba bamugoba tekirina buzibu naye ate kyannaku nnyo ti buli muntu yenna asaanye okubeera n'empisa. Kyata Ivan ndi kitulikizi kyamuliibwa beetereeze bokka na bokka kuba naffe tulina ebintu eby'okkola bo bennyini beetereeze. Nze kya Julius One Kasuma Primary School Rakai kikola kyabadde kituufu okulaga omuntu tinakola ensobi naye wayinza okubaawo oli yakumye bantu omuliro nga ayagala okwesasuza munne. Ndugwa Robert eruka ya kurodi tolo akakyama amamera ne bwokagolola kamenyeka bumenyesi. Nze Busula Francis Ekinyasi Sembabule tebalina nnyo kyamaanyi kye baakoze kuba omukulu era babaasazeewo nti tajja kugobwa era abatajja kugobwa. Obudde nze ngamba bandisinza kubomala ku bintu ebinyigiriza bannayuganda balima okubisa ku muntu omu kuba si be baamulonda. Kamoga Usama nga nsinzire Seeta Butambala palamenti ekyo kyekolekola kyabwereere. President Museveni yalonda ba minisita kati nze ndaba ebyo bali mu byabwereere. Tulindirire President Museveni tulabe ekinaddirira. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebanda. Tiimu 8 zezeesozza oluzannyo lwa quarter finals mu mpaka z'omupiira eza African Nations Championships CHAN eziyindira mu Algeria oluvannyuma lw'omutendera gw'ebibinja ogwakomekkerezeddwa olunaku lw'eggulo. Abategesi aba Algeria akalulu kaabasudde kwa Ivory Coast ate Senegal egenda kuttunka ne Mauritania ng'emipiira gino gigenda kuzannyibwa ku Lwokutaano luno nga 27. Niger egenda kuttunka ne Ghana ate Madagascar ezannye ne Mozambique ku Lwomukaaga luno nga 28. Uganda Cranes ku tiimu ezawandukidde ku mutendera gw'ebibinja era ekomyewo mu Uganda mu kiro ekikeesezza olwaleero anti bulijja walungi tewaba wannyu mujaguzi oleka evuga n'okkirira ekibira. Ensi zonna ezisigadde mu mpaka zino teziwangulangako mpaka zino ng'abaali baziwanguddeko okuli Democratic Republic of Congo ne Libya bawandukidde mu bibinja ate Morocco ne Tunisia bo baagaana okukiika mu mpaka ez'omulundi guno. Morocco be bawangula empaka ezaasembayo ezaali e Cameroon mu 2020 kyokka Uganda emirundi 6 gye yakakiika mu mpaka zino tevangako mu bibinja. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano.
Omugenzi Yosefu Nsingisira ye yakyusa embuga eyakangaawo n'agijja ebuzinde n'agizze Waluleeta nga ku mutala Waluleeta, ate Samwiri Mukasa we yagijja n'agizza ku kasozi Gagga kweri kaakano. Omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi Kangaawo oluusi ayitibwa Ssaabalemeezi, so nga ennyumba ya Kangaawo erinnya lyayo ettongole ye Kasusse Omumiro, nga yo eŋŋoma ya Kangaawo evuga nti fekka fekka Abalemeezi fekka fekka. Nga tugenda mgebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe, ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde, ssaako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 1907 gy'emyaka 53 egyakayita, eyali omumyuka w'omuduumizi w'amagye ga Uganda Brigadier Yele Pierino Okaya awamu ne mukyala we Anna Akelo Okoya baatemulirwa mu maka gaabwe mu bitundu eby'eggulu. Brigadier Pierino Okoya yattibwa wa myaka 42 kyokka nga na buli kati ebyokutemula kwe alimu amatankane nga bamu bagamba nti ekkobaane lyonna eryokumulesa emmere y'enseene ewooma lyalimu omuduumizi w'amagye General Idi Amin Dada. Kyokka abasinga obungi bagamba nti okutemulwa kwa Brigadier Okoya kwalimu butereevu omukono gwa gavumenti ya Milton Obote gye yali akolera, nga balumiriza nti omussi wa gavumenti yayitibwanga Adamu ye yamumaliriza ne wandibadde nga mu kussa mu nkola olukwe luno ate erinnya yakozesa lya Luuna. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabuukululwa aba Uganda Baati, liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 0 Ensonga z'okulonda kwa bonna okwali e Kenya zongera okusajjuka buli olukya. Eyali nnyini ntebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Wafula Chebukati kaakano alumirizza enkambi eya musajja mukulu Raila Odinga okwagala okumugulirira akyuse ebyali biva mu kulonda, kyokka ye ekiteeso ky'abano n'akitunuulira kyamulinga ssalambwa lya nsenke. Gavumenti empya ya President William Ruto yassaawo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku mivuyo egyali mu kulonda okuwedde nga kano kaakano abakulu kali mu kubakunya okusobola okuzuulira ddala ekituufu kyennyini mu ngeri ya tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Kaakano Wafula Chebukati ategeezezza akakiiko kano nti omunene ow'omukago gwa Azimio la Umoja ow'enkizo ddala yajja ku ggattiro ly'obululu ekiro mu Mattansejjere n'ekiteretebwa eky'ensimbi n'abasuubiza nti singa bakamisona balemesa William Ruto okufuna obuwanguzi ne babuwa Odinga oba okulangirira nti wabuzeewo omuwanguzi ow'obutereevu nti baali bakufa bugagga. Bino we bijjidde nga musajja mukulu Babatinga Gwambo Raila Omolo Odinga kyajje yeeka jange n'ategeeza ensi nti William Ruto si ye president wa Kenya omutuufu kubanga yamunyagako obuwanguzi bwe era n'akinoganya nti Ruto atudde mu ntebe enzibe. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu, Demish, obuwuka bw'emmwanyi, Metako ku kiwotoka. Essimu 0773 77 51 nga balina Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks. Abakugu bakinoganyiza nti ddala sajjabbi teribulako kalungi kaalyo, bakizudde nti okukaaba amaziga kufumbekeddemu emiganyulo yadde nga tebafudde ku nsonga ereetedde omuntu okukaaba omuli obulumi ennaku okutyoba essanyu. Abayivu nga we baasomera ebibiina ebya wansi batwala kusomera emberenge maanyi gavuze baalyanga ku buleeke okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of South Florida mu America ne bakizuula nti okukaaba kuyamba amaaso obutakalanga amaziga ge gakuuma amaaso.
Aboji b'obwongo bagamba nti era amaziga gajja ku maaso ekko obukokkoliko wamu n'obutakataka obugwako so ng'era okukaaba nti kukkakkanya omuntu abadde n'obusungu n'atakola balala bulabe so ng'era okukaaba kuzza obwongo bw'omuntu obujja n'atandika okwefumiitiriza ennyo. Abadde omusaale mu kunoonyereza kw'omulundi guno Dr. Diane Covell wabula agambye nti ate waliwo okukaaba lwekusajjula obusajjuza embeera naddala mu nsonga ezirimu okukyayibwa n'obulumi obw'omubiri. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ministry ya Kampala eragidde omubalirizi wa gavumenti Valiwa okubalirira ettaka ly'omugagga Bosco Muwonge eriri mu Kisenyi gavumenti esobole nti okulisasulira abatembeeyi bakolereko emirimu gyabwe naye nga kino kiwakanyizibwa olukiiko lwa Lord Mayor Haji Salongerias Lukwago nga Lord Mayor agamba nti ekigendererwa ekituufu mu nteekateeka eno be bamu ku banene okuvuubiika omusimbi. Ofisi ya Ssaabaminisita esindise ttiimu y'abakugu mu disitulikiti y'Essembabule n'eyo y'Ebukomansimbi babalirire abantu abaafiiriddwa ebintu byabwe mu kibuyaga eyabadde ow'amaanyi eyazze n'enkuba eyasudde enju n'okwonoona ebirime. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu ey'ebitongole bya gavumenti aka cosase kasazeewo kasinkane Sipiika wa Paalamenti okumalawo okusika omuguwa wakati wa nnyini ntebe waako Joel Senyonyi ne Sipiika Aneti Anita Among. Ensonga z'okulonda kwa bonna okwali e Kenya zongedde okusajjuka nga oluvannyuma lwa eyavuganya kuba Pulezidenti Raila Amolo Odinga okutegeeza nti William Ruto si ye Pulezidenti wa Kenya omutuufu nti era atudde mu ntebe enzibe kaakano eyali nnyini ntebe w'akakiiko akateekateeka okulonda Wafula Chebukati ategeezezza akakiiko akanoonyereza ku kulonda engeri gye kwatambulamu nti oludda lwa Raila Odinga nti lwamulumba ekiro mu ttumbi ku ggattiro ly'obululu ne bagezaako okumugulirira n'ekiteretebbwa ekyalimu obutitimbe nti ye n'akakiiko ke nti bafulefule ebyali biva mu kulonda William Ruto aleme kufuna buwanguzi babuwe Raila Odinga oba bagambe nti wabuzeewo omuwanguzi ow'essalira era Chebukati agambye nti baali babategeezezza nti ekyo singa baakikola baali baakufa bugagga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.